Mwase mti abalungi abampuliriza amwe bali kwekomera ku Prejani Media TV gwe ate namba kulike and subscribing agenda maso twenge ko tusobola okwongera amawulire gaffe entertainment akuna aga sports gasange ku prejanimedia.com wali amawulire amalungi atera amanyuve nnyo gotusanye kulabika nti natero gena maso osubwe njagala okugamba atera okukakasa gwe yekomide Dubai kata Saudi Arabia Oman yonna gyusinzira okulabika nti natero gena maso n'okutuwuliriza ngezaako n'enkutumirako n'engamba gye baleko gye tusaako engalo njagala okukakasa atera okutegeeza nti minisita wa Museveni amanyikidwa nga Kashaija Matia agenda kulabika nti natera esawa yonna yanditwalibwa ewa ekitalya lwaki kubanga aganye okulabika nti natera avaayo kubanga bamuyitanga ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwa Musenene olunaku olwokuna aveeyo atebye ensonga zinayogere bulungi bute basayininga endagaano ne Exim Bank okulabika nti natera airport ya Uganda egenda kulabika nti natera eweebwa mu mikono gy'Abachina bannayuganda bakyebuuza batewe basayininga endagaano n'olw'ensonga eno ono Matia Kashaija akwatagana ensonga ez'ebyensimbi yagenda maaso n'asayininga contract n'Abachina basobole okulabika nti natera boogera ensonga zino bazitanya bulungi bute bagenda maaso ne basayininga contract kubanga bannayuganda beetaaga okumanya sente zaabwe zagenda zitya bute basayininga ababuulire bute bakozesa sente zino okulabika nti natera zagenda maaso n'okulabika nti zigenda maaso n'okulabika nti ziwa omwaganya China okulaba nti natera egenda maaso n'okutwala airport ya Uganda yokka gyerina n'olw'ensonga eyo omubaka wa parliament Joel Ssenyonyi atera omwogeze Wanupu avuddeyo n'akakasa kino n'agamba bw'ataaveeyo n'ayogera ensonga eno n'agikanya bulungi alayidde n'agamba nze ngenda kufa n'omuntu kubanga bannayuganda beetaaga okumanya sente zaabwe butya bwe zaayonoonebwa butya bwe zaatwalibwa n'olw'ensonga eyo agambye omuntu yenna ataaveeyo kulabika nti ayogera ku nsonga eno naddala Matia Kashaija eyagenda mu maaso Matia Kashaija yagenda maaso n'asayininga ebintu bino bagenda kulabika nti natera bamutunuza mu mbuga z'amateeka oba bamutwale ekitalya kubanga we bamuyita teyavaayo kulabika nti natera ajja n'atula n'ayogera ensonga eno nga babayise basobole okulabika nti natera bazitanyako ababuulire sente zino bazisasanya butya bagenda maaso n'okulabika nti basaasanya oba basayininga endagaano ne China etuuka okulabika nti natera sawa zino eyagala kutwala airport ya Uganda yokka gyerina n'olw'ensonga eyo nze nja kuba nkutegeeza byonna ebinaba bigenda maaso naye kyenjagadde okukakasa nti Joel Ssenyonyi yalayidde n'agamba nti omukulu ono tulina okubanga natera tumukwasa maanyi alekerawo ebintu by'okutubuzaabuza twamuyita ku lwokuna naye ate tugenda kuddamu tumuyite bw'atalabikeko mu parliament oba bw'atalabikeko ne tutesa ku nsonga eno tugenda kulabika nti natera tusindika abantu ewe bagende bamukemeyo kubanga tali waggulu w'amateeka ali wansi w'amateeka ajja atubuulire kubanga ye yasayininga endagaano eno okulwa bannayuganda bonna bannayuganda beetaaga kumanya sente zino basayininga batya contract ebintu byatambula bitya aveeyo asome atubuulire atuwe updates zonna ezagenda maaso basobole okulabika nti natera China egenda maaso n'okutwala airport ya Uganda n'olw'ensonga eyo nja kuba natera nkwongera amawulire amalala mangi nnyo tova ku Prejani Media TV kanzige